Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abampuzana badamwena balamusizaako nnyo. Ensonga z'omusumba Aloysius Bugingo zikyagenda maaso n'okwewunyisa abazigoberera. Era Bugingo yandigenda ku likodi ng'omusajja omuziranamige gwe tufunye mu ggwanga lyaffe asoose okukola ebyafaayo byakoze olunaku lwajjo. Bw'owuliriza lipooti ya munnamawulire wa Soul TV gwe bayita Mutebi bw'abadde abuuzibwa nga alipootinga, atulaze naga nti wano emmotoka byatuuse wano neekendeza ku sipiidi ekyawadde omutemu omukisa okukuba emmotoka eno amasasi. Era nagamba nti either omutemu ono ayinza okuba yategedde mu kifo kino ng'akimanyi nti emmotoka bwe zituuka wano zikendeza ku sipiidi, oba nga yazze agoberera emmotoka eno mpaka lwe yatuuse wano neekendeza sipiidi n'afuna omukisa ogikuba amasasi. N'agamba nti omutemu yadde alowooza nti Bugingo gwe bali mu kuvuga, era yensonga kyo nti amasasi yagakubye ku co-driver seat mu kifo ky'omusaabaze w'atuula. Kumbe Bugingo yadde avuga. Munnamawulire atugamba nti essasi erisooka bwe lyavuze Bugingo omutendeko yayoleseza obukugu n'obutendeke obw'ekika ekyawaggulu ennyo obukyalemye okwolesebwa abo bonna abajaasi ababadde nga bavuga bakama baabwe, naye ye yayoleseza obukugu obutabangawo. Essasi erisooka bwe lyavuze yasewusa handbrake y'emmotoka n'akutama wansi wa steering. Yali avuze ku mmotoka kubamu akafaananyi ng'emmotoka etambula nga tomanyi kinki kigenda mu maaso, wabula n'obulabulizi kiwaatuka, sasi libwatuka accidentally just tukula busasi nga libwatuka, gwe noosika bu handbrake n'opaakinga emmotoka n'ogwa wansi wa steering. Lowooza nnyo awantu awo. Era agamba nti kyova olaba nti essasi erimu Bugingo lyamuyise ku mugongo, eddala ne limuyita ku mukono, ndowooza lutwala basibye plaster. N'agamba nti naye odriver yakubiddwa amasasi 13 nti ge gamugiddwa mu mubiri 13. Amasasi ago 13 ne gamala okuvuga mu mbeera gye gavuzemu bwe gatyo. Okifuula kyengudde nga nti Bugingo yandifuuka omuziranamiga asoose mu ggwanga lyaffe Uganda, nti bwe gaasiise omutemu n'asimbula okugenda, Bugingo yasituse yadde ekwesa wansi wa steering awamu n'omulambo gwa driver nga guli mu mmotoka, n'agezaako okugoba omutemu mbwamutomere. Mu ntiisa eyo yonna nga nammwe bumugimanyi, ekyekango kye bagamba ekitamanya muzira ku Bugingo kyagaanye okukola, ye yasituse wansi wa steering yadde yeekwese, n'ajjayo handbrake n'agoba omutemu amutomere, naye nga gwagoba otutomera alina mmundu. Awamu n'ekyo nga naye awonye buwonyi, amasasi abiri gamuyise, ng'erimu limuyise ku mugongo, eddala liyise ku mukono, naye n'aba n'obuvumu obusituka wansi wa steering yadde yeekwese, n'atuna ku driver nga mukubye amasasi 13 afudde, ye n'agamba akangoba omutemu ono mumutomere. Otyo nno mu nsi yaffe Uganda teriiyo driver yenna yali akikoze, taliiyo. Era abatemu bulijjo mubamanyi nti bo bwe bamala okukola ekibaleese, either bwe baba ku piki basimbulirawo zigenda nga busaale. Naye mu bwangu abatemu bwe bakozesezza okusimbula bwe bwangu Bugingo yakozesezza okubagoba. Akantu ako oketegereza bulungi. Kati awajjidde obuzibu babuuza alipootinga, bamubuuza munnamawulire nti omutemu gwe yabadde agoba yabadde atambuza bigere oba yabadde ku pikipiki. N'agamba nti ate kati awo nange simanyi. Oba okitegeera, naye nga bannange ebyewunyisa bikyagenda mu maaso. Tekyakomye awo, n'avuga emmotoka okuva gye yawonedde amasasi nga tamanya amugoba avudde sayidi ki era akutte sayidi ki, n'adda mu luguudo avuga emmotoka nga tafuddeyo ku bulamu bwe nti sibattuse okufa, n'asigala nga akyalina obuvumu n'amaanyi n'obumalirivu obuvuga emmotoka yeetwale mu ddwaliro e Mulago atwale ne mayiti eri mu mmotoka ye. Obwo obuzira mu nsi yaffe Uganda teri yali abwolesezza. Incident zonna zetulaba zigwawo
teri gwe bali bakubidde masasi mu mmotoka ne bagijja ku crime scene. Teriyo. Eya Kaweesa yasigalawo, eya Katumba yasigalawo, eya Kigundu yasigalawo, eya Kirumira yasigalawo, eya Biriga yasigalawo, eya Yasini Kawuma Mwaluwa yasigalawo, eya Bujingo abatuuze tebafunye wadde n'omukisa okugikuba ku bifaananyi wadde okukwata vidiyo okutulaga eyakubiddwa amasasi n'emmotoka waawe bagikubye amasasi mu mbiriizi mu maaso mabega luddawa chance tetwagifunye kubanga emmotoka yaggiddwawo ku scene there and then nga incident yakamalu kapeningawo. Ekyo kyewuunyisa. Eyakoze ekyo bamuyita Bujinga Alozias. Ekyo kyamagero yakyasoose kikola mu Uganda sikirabangako. Ekyokubiri, mu Uganda bw'osanga omuntu yenna agudde ku accident oba ng'afunye obuzibu bwonna nekakutana n'omuteeka mu mmotoka yo n'omutuusa emulago ng'afudde, gw'obeera first suspect, poliisi esooka kukwata gwe. Bw'aba nga tabadde muntu nti omumanyi nnyo oba ne baba ngadde muntu ng'omumanyi nnyo, gw'obeera first suspect, gw'oba ogenda okunyonyola poliisi omuntu ono yafudde atya. Naye ye Bujingo bwe yatutte omulambo mu mmotoka ye mpaka mulago mu ddwaliro, poliisi yakoze lipooti ng'emutendereza okubeera omuvumu omuzira era omumalirivu ennyo eyasobodde okuvuga emmotoka ng'erimu omulambo ne yeetwala mu ddwaliro. Naye ebyo mubikole mu nsi Uganda gye mwawamba. Mu nsi endala ezitali mpambe nga Uganda haramu ebyo tebisobola kukola. Omuntu kati katubuuze bano abakola okunoonyereza ab'ebinkumu abanonyeza ebinkumu n'engeri obuzibu gye bwaguddewo bagenda kunoonyereza ku kinga emmotoka yagiddwa dda ku crime scene awagudde obuzibu bagenda kunoonyereza bati niba naye lwaki mufuula Bannayuganda abatumbaavu abatalina magezi bwe mutulaba mulowooza ddala tetutegeerako ddala. Poliisi, Uganda Police mulowooza tuli basiru tetutegeera sebo ne mutenderera buzendereza mbu omusajja obuvumu bweyoseza mu kifo ky'okumukwata asooka annyonnyole byazze bitya obuvumu yabuggyeewo obwo ataateeseza na mutemu nga kyazze buzinga kyekango amaanyi ago yagajjeewa agajja emmotoka ku crime scene era yavuze ate emmotoka gye bakubye endabirwamu zonna nga ziyiise kubanga amasasi 13 tegasobola kuleka ndabirwamu ya mmotoka nga mweri. Yayisizaawo emmotoka ejjudde ebituli by'amasasi ng'agivuga mu kkubo ng'agenda. Poliisi ngeri luddawo. Yo poliisi eri mu kitundu amasasi gye gaavugidde 13 bwe yazze n'etasangawo mmotoka ng'emmotoka ejjiddwawo kiki yakozeewo okola nti ku mmotoka eno ng'emaze okugibwa mu kitundu awatuuse obuzibu obwo. Abakulu ebibuuzo bingi ansa mulina ntono. Ekyamazima kiri nti tubalaba byonna bye mukola tubateddeko amaaso abiri.